Mwebale nnyo mwebale ddala okuba nti mukepinza omutima ogujjukira Ismail. Sagala kwogera bingi nnyo kubanga manyi nti obudde tetulina bungi, naye njagala kwebaza abategesi era njagala kubebaza tubakubireko mu ngalo abategese ekintu kino. Temujjangako nze omu kubasinga okusindika Isma okuva e Sweden okujja Uganda. Kinnuma nnyo okuba nti nno ate ninga yamuyita okufa. Byonna bye twali twateesa mbirina nabisirikira kubanga sirabayo omuntu yenna gwe nnyinza kureplacinga naye kukola bintu ebyo. Naye Allah ayina entegekaazi, nkimanyi tujja kusinkana oluvannyuma. Osanga nange nsaba Allah anyambe nti nange nzijjukirwe nga we mujjukidde Ismail, era ffenna tukolerere ekintu ekyo ekyokuba nga tujjukirwanga emikwano. Omukyalo oyo alina byayogedde ebintu ebisinga obukulu. Abamu muyinza okumutwalanga nga owa joking, naye nze nsuubira bye naliyogedde leero full figure weebale obyogedde, soogerangako ku mukolo na full figure at the same time. Naye ekigambo ekyo kyayogedde bannaye bavubuka bato baffe mwenna mufeeyo ku social capital ate mufeeyo ku bulamu bwammwe. Omuntu bw'amala okufa ebintu ebisinga byonna byobadde oloota tolina kyojja kulabako, naye ekisinga obukulu obulamu bwe buki bwebulaga. N'olwekyo ssaawa eno nsaba mbaleke, naye nga ninga oba awulidde lwaka mbadde siraba mbadde nga awulidde nti ttiimu jjajja Ichuli egenze ku final. Kale n'olwekyo abafuuye firimbi mwebale nnyo, mugifuuye bulungi kuba ne bwe yali badde nze n'alisaliriza paka ttiimu weetuukako ki toyinza kutuuza taata awo ate babloga ne bayitamu paka kufuna kitekyo. So n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala, musigaze omukwano mukolere wamu nga bannamawulire, twagale eggwanga lyaffe tulizimbe, mubeere objective mu bintu byonna bye mukola, tubeere nga either way ne bw'oba olina kyoyagala okwogerako nga kikyamu kyogere in an objective way. Ensonga yange y'okubeera wano lwakuba nti Ismail ali munnamawulire. Mbaddeko ne mbadde nina okuba, naye sinza butabeerawo ku mukolo nga guno, bannamawulire nga barespectinga omwoyo gwa munnaabwe, ate nga Isma buli kyeyayogeranga kyali kyakuzimba Uganda. Muzimbe eggwanga kuba eggwanga yemmwe mweffeffe mmwe. Kale neyanza nnyo neyanze sigenda kuddamu kwebaza aba sponsors buli omu aboogeddeko, naye kanneebaze bannange nga bwe tutegese twakitandikanga ekyokusaaga nga tulowooza tuyinza okulemererwa. Naye omukulu Yugi we yajja n'aŋŋamba ekigambo ekyo nenkubirako ku mukulu wange onoba muto wange singa obuwanvu yaba omukulu, nenkubirako ku mukulu wange Duke n'abayinga idea, ne tutandikirawo okunoonya basponsa kubanga twali tetukimanyi nti nofenga ffe tetulina busobozi. Nze netuukirira Ajamisi nalina full figure n'agamba awo nyina kuba nambeera ekyo sinza balekerera. Omukulu Yugi n'atuukirira ab'amasimu n'omukulu wa t-shirt kwegamba ne tubanga ffenna buli omu alina omukono mu nteekateeka ezo. Naye nze wenjagala okwogera nga yonna bagambye nti nno ebya sponsorship babyogedde ebigedde byonna byonna, njagala kwogera omulamu omukulu ekimukumiramu ne taata obadde tolaba kimanya lwaki ekintu kino kikoleddwa. Ng'oteeka ekiki eky'omuzikiti nti tetusobodde kagende ku muzikiti, tulina nga ffe omulamu omukulu eri bannayuganda abavubuka abakozesa social media nti ekyatta omugenzi kwali kwogera yali ssimu. Essaawa zino buli omu alina eddembe gwe weegulira essimu yo ne weegulira datawo n'okwata tekino yo ne weerikodinga. By'oyogedde ebyo bisobola okutwala mu kkomera, bisobola oleeza okupangisa bakifeezi ne bakuba n'ogera ng'ofuusa omujapaani, osobola okukufa nga muganda waffe yafa. Nobawo n'agamba nti nze mukwasizza Katonda oyo talina maanyi gonna gonna, naye ng'ensi gye mumanye ensi gye tulimu nti emmundu mweziri. Baasobola okugamba nti jjajja Ichuli oli yasalawo ti byayogedde afe, naye ate ffe we mukuŋŋaana abangi bwe muti
kiraga nti ffe abamu twali twagala bye yali ayogera era yali wa mugaso mu ggwanga era tujja kuddamu kufuna mwogezi alinga Isima yali mu namba emu namba 2 mpaka ku namba 5 awulira nga ayagala kuddawo atandikira ku 6 naye nga ensonga nti tukozese bulungi social media kubanga abantu betwogerako balina emitima gyanjawulo tusobola okukola bizinesi ng'okola social media oyina following nyingi langa bizinesi yo funa bugigisi langira abantu abalala byoyogera biyinza okutuusa mu ebyo ebitundu byonna byonna byenjogedde okufa komera ate nowekomera abakuyamba fulufiga yatera basi abakuyamba kubanga omulala ajja kubakisira bakifensa koleki oba omulala ajja kutta so gwe mulamu omukulu taata ogwo nti abavubuka bonna abakozesa social media essimu eyo gy'olina gwe wagyegulira naye bw'osaamu layini ya Airtel oba ey'MTN eba ekuvudde nako eba efuusa ya Airtel kubanga gwe tokyalina kyogifunako neggwako omuliro n'opapa ogenda okyagigozeeko bizinesi y'omusajja data naggwako n'odduka emisinde mulimu n'agamba ng'awulira bubi nga talina data naye nga gwe tate talina kyekuyingiriza essimu gwolina following tali mu kituufu nnyo akome wano ategedde alina amagezi era ajja kola ki nono kayogereyo eddakiika gole secretary general waffe olaba program naye kaluwayo eddakiika abaine bamukolo gy'okumwesigwa era ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti tubayise ku mukolo ne mujja kyamaanyi nnyo ate nga Bukenya Gambia yagala kuyisibwawo kuba president awo tujja tutuukawo Uganda Bloggers Association kino kibiina kiwandiise kigatta ba blogger bonna mu Uganda era njagala kwebaza Bebekulu batugulawo offices e Bukoto wajja n'obeerawo ne baministers ab'enjawulo n'abazze olwaleero Madam Fulfiga nkwebaza webale kubeerawo tubenga guidance abaana basobole okukozesa social media obulungi kino ekibiina twakiteekawo tubenga tusobole okukwatagana ne gavumenti naye bwe tubeera wamu first of all discipline twagala tubeere ng'omuntu olina amateeka agasobola okufuga discipline sikubeera eyo noyogera byoyagala twagala ogera mu kibiina nga kikugira kigamba oba oyogera olinako limit so ekibiina kyaffe gwe mulamu tata nkwebaza obubaka obadde bampeezeddwa okuva ebweru emitwalo 5 agenda kukwasiza mukama wange nzikiriza nti ogerera abantu bonna weebali for accountability purposes King Michael olw'abayimbi mwenna mwebali kubeerawo Washington ne family yonna bebaza bannamawulire mwenna mwebale nnyo tukavalinga tujja kukwatagana naffe akasembayo nayita abantu bangi nnyo okubeerawo ku mukolo guno nga mmanyi bonna bagenda kujja naye Bebekulu tangiye bano abakuyiye bangi sijja kwogera miliyoni mwali bonna ne batuukirira bemmanyi nti nayita nnyo abo mikwano gya isi boyo batano Bebekulu sebo nkwebaza taata That is entertainment. Abakola ku TV. Webale kwegatta wamatu okubeera nga mukikola. That is the entertainment team. Abakola ku TV, abasaka amawulire. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much.